والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما اللهم آمين. فبس الله سبحانه وتعالى kyatuwadde obulamu. Allah tumusaba tumwegayirira obulamu bwakyatuwadde. Allah tusobozese okubukoleramu ebyo byonna oba ebyo Allah byayagalira byasiima. Mukkirize ebiseeko okusalira nabbi waffe Muhammadi sallallahu alayhi wasallama, oyo nabbi waffe eyatwagala abantu b'ekibiina kye. Buli kirungi kyonna yakitugamba Mukama waffe nabbi waffe Muhammadi sallallahu alayhi wasallama, na buli kikyamu obulabe bwonna Mukama waffe nabbi Muhammadi sallallahu alayhi wasallama nabyo byonna ebitutegeeza. Kutira omwegwagala egyammwe okubanga tya Allah subhanahu wa ta'ala. Ebiseera ebisinga njagala nnyo kubajjukiza kalenda yaffe. Tuli mwezi gwa Shawwal, ekiro tugenda mu kiro kya 30, kitegeeza omwezi tugumaliriza. Kuba olwaleero lwa 29. Sinaki nti omwezi guyinza okuba guweddeko, guno omwezi si gwa nnaku mmeka, si gwa nnaku 3. Kuba emyezi gyaffe gitambulira wakati wa 29 n'asatu. Lino tutegeera nti omwezi guweddeko, era lino tuyinza okutegeera nti omwezi gutandise. Twali tukyegenderezaako ekyo bannange. Omwezi gw'Obusiraamu tugutegeera nti guweddeko oba tuyingidde omwezi omulala, kasita tulaba omwezi nga gujjudde, tumanya omwezi gukoze ki? Omwezi omulala gugenda kuleki kuyingira. Kuba omwezi gujjulira ku nnaku 15. Ogumala okujjula ne gujja nga gwetoolako paka ekufuuka akantu kano akalinga ng'akasaze, era nga tumanya nti omwezi yanyuma guweddeko oba guli mu makkati. Era luli twalaba obulombolombo bw'okunaaba, era ne tunnyonnyola n'okunaaba, ne tugamba ekiyitibwa okunaaba okwa ghuslu oba okwekigendererwa okwa janaaba, okuba nti omusajja abadde ne mukyala we, oba omukyala amaliriza ennaku ze atukudde, oba omukyala ava mu kuzaala, oba oli ava mu musaayi gw'okuzaala oba okuzaala. Ne tulaba okunaaba kuyina obulombolombo 3. Ekisooka ye nniya, okumalirira. Mu kumalirira omwo omuntu mw'oteekera enniya ey'okwawula okunaaba kwa sunna oba okw'etteeka. Ne tulaba ekyokubiri, ne tulaba okutambula kw'amazzi ku mubiri gwonna, sayalaanu lma ala jamiici aljasad, okuba nti amazzi gatambulidde ku mubiri gwonna. Ekyokusatu izaalatu najasa, okugyawo buki?
obukyafu. Olwaleero tugenda kulaba sunanul ghusl, ebya sunna mu kunaaba. Biri bya tteeka, kati olwaleero tugenda kulaba ebya sunna n'okunaaba okwa sunna, oba twatandika n'okunaaba okw'etteeka. Sunanul ghusl, ebya sunna mu kunaaba batugamba wa sunanuhu khamsatu ashya, n'ebya sunna mu kunaaba biri ebintu bitaano. Ekisooka at-tasmiyatu, oli okugamba ekigambo bismillah. Abange twebuuza, bwe tuba tunaabira mbiigo oba tunaabira mu kaabuyonjo, ate batugambye mu sunna z'okunaaba okugamba ekigambo bismillah. Bismillah eyo mu kaabuyonjo tugyogera oba nedda? Tugyogererayo? Tetugyogererayo. Tugyogera ddi? Bw'omanya nti kati ngenda kuyingira mu kiyigo kukola ki? Kunaaba. Osomeddwa eyingira muki? Mu kiyigo. Bismillahi a'udhu billahi minal khubuthi wal khabaithi. Tegerekese. N'omala n'osoma bismillah eyaki? Ey'okunaaba. Tuli wamu? Edduwa y'okuyingira ekiyigo bismillah kweri. Bismillahi a'udhu billahi minal khubuthi wal khaba'ith. Kati tugambye mu sunna z'okunaaba mulimu okugamba ekigambo ki? Bismillah. Kati nga tonnayingira kiyigo, tonnayingira kaabuyonjo, era amazzi agayitibwa nti maki? Mazzi. Amazzi g'ebyovu tugayita mazzi? Go kennyini tugongerako nti gano amazzi gaki? Ga byovu. Kitegeeza amazzi g'ebyovu tegatukuza yadde nga gatukuza omubiri, naye tegatukuza lutukuza lukakatwa ku muntu kukola ki? Kunaaba. Era oli bw'amala okunaaza omubiri n'agukuuta, ayina okufuna amazzi nga tegaliimu byovu n'agayisa ku muki? Ku mubiri. Tegerekese bannange, tugambye imrarul yadi, okutambuza kw'omuki? Kw'omukono ala aljasadi, ku muki? Ku mubiri. Era ne tugamba singa oli aba yeekuuse, okwekuuta kuno kwe yeekuuse tagamba nti amazzi gatuuse ku buli katundu kaki? K'omubiri. Ayina okuleeta amazzi agataliimu byovu n'akakasa nti ge gatuuse ku muki? Ku mubiri. Ne gajjako bino ebyovu byakoze eki? Byanaabye. Ekisembayo almuwalaatu, okuba bino bye twogedde waggulu obireeta kimu ku kimu ate nga byeddiridde. Oli taleeta bismillah ng'amaliriza okunaaba. Bismillah yekola ki? Yeesooka. Oli tafuna wuzu ng'amaliriza okunaaba. Wuzu yekola ki? Yeesooka. Oli nga tannaba kweyiira n'amazzi n'atandika okuyisa omukono ku mubiri, oyina bino ebintu birina kujja nga bikola ki? Byegoberera. Bwe biba biri bye twalabye eby'etteeka, oli taleeta nniya ng'ate amaze okukola ki? Okunaaba. Oli bw'aleeta enniya y'okunaaba, enniya eyo erina okubeerawo paka ku kiyunga ekisembera ddala. Era enniya eyo bw'akutukawo nayo ayina kuddamu buto okunaaba. Omuntu ayinza kutukawo ate n'enniya y'okunaaba.
oli abadde anaaba ng'anaaba n'enniya nti kati olunaaba lwe naaba olw'okuba nabadde ne mukyala wange. naye wakati awo ng'anaaba olunaku lubadde lwakutaano enniya n'agikyusa n'agamba kati naaba lunaaba lwaki lwa jjuma. enniya nekola ki? nekyuka. kitegeeza okunaaba okukomezza mu makkati okwetteeka n'oyingizaamu okunaaba kwaki? kwa sunna. ate okwa sunna tekuyingira mu kwatteeka yadde ng'okwetteeka okwa sunna kukola ki? kuyingiramu. tuliwo bannange tugambye almuwalaatu okuba nti bino by'ogenda okukola oyina obbiriraanyisa era ng'obireeta mu oda yaabyo. ekisemberayo ddala taqdiimu alyumna ala alyusra, okuba nti okulembeza ebya ddyo ku byaki? ku bya kkono. oli akikola atya? yeeyawulamu makkati n'asooka n'akuuta eno n'amala n'akuuta eno ne yeeyiwako amazzi okutandikira eno nadda eno, ye bwe tidda ku mutwe omutwe agwawula atya? tukola tutya? bwe batugamba taqdiimu alyumna ala alyusra, kijja kukuyiwa amazzi ng'oyiwa amazzi ku mubiri. bw'oba oyiwa amazzi ku mubiri tandika n'oludda olwaki? olwa ddyo. oluyiweko amazzi okakase nti oludda luno lwonna ebiyunga ebiriko bifunye amaki? amazzi. oluvannyuma odde ku ludda lwaki? lwa kkono. eyo ye sunna. taqdiimu alyumna ala alyusra, okulembeza ddyo kuki? ku kkono. nabbi waffe muhammadi sallallahu alaihi wasallama mu mbeera ze yayagalanga nnyo okulembeza ebintu byaki? bya ddyo, okuggyako mu mbeera ezimu era ze yatunnyonnyola ti wano ddyo takulembera wabula wano kkono yakole ki? yakulembera, ng'okuyingira emmanju nga okwerongoosa ng'omuntu aliwa? ng'ali mmanju n'ebirala. ebyo biri ebintu bimeka? biri ebintu bitaano. twogedde tasmiya bisimillah, ne twogera ewuzu, ne twogera okutambuza kw'omukono ku mubiri, ne twogera ebintu bino bireeta nga byeriraanye mu oda yaabyo. ekyokutaano okuba nti tukulembeza oludda lwa kkono, oludda lwa ddyo ku ludda lwaki? lwa kkono. wano nno wayingirawo ebimu bye twalaba mu wuzu nga ki? adamu israafu alma, okuba nti omuntu toyonoona mazzi g'okozesa. bw'omala okukakasa nti okunaaba kwange nsobola okukozesa liita 10 n'entukula bulungi, oba liita 5, toyina kukozesa kidomola. tuli wamu? amazzi g'omanyi nti gano amazzi singa mba nga naabisizza ekigero kino kijja kuntukuza, toyina kwongera ku ekyo kigero oyireme kuyingira mu kwonoona kwaki? kw'amazzi. kati n'ennaku zino tunaabira ku shawa neeyiwa ate nowekajja nga gabuguma, oyinza n'okunaaba ttani y'amazzi naye gaba gannyogoga oli nga agawoomerwa. tegerekese bw'omala okukakasa nti otukudde, buli lw'oyongerako amazzi gano ne gajja nga gayiika, ogenze mu kudiibuda kwaki? kw'amazzi. ekirala ki nga twakiraba mu wuzu? takhliilu al asaabi'i, okuba engalo zaffe n'obugere bwaffe okuba nti oyisaamu emikono n'okakasa nti amazzi gakoze eki? gatuuseemu.
waliwo abantu abalina ebigere nga bw'abinaaba kungulu amazzi gayinza obutayingira mu mpatanya zaki za bigere. Kiba kya sunna okuba nti oyisaamu ki engalo okakase nti amazzi gakoze eki gatuuseemu. Tegerekese bannange, ekisembayo ki okusoma edduwa? Tusoma dduwa ki? Tusoma dduwa ki? Mu kunaaba tuyingizaamu ebintu bimeka? Bibiri. Mulimu okunaaba, mulimu ne wuzu. Oba tubirabye? Oli bw'anaaba nga yasoose kufuna wuzu n'ebigere n'abinaaba n'ayisa amazzi ku mubiri gwe gwonna n'atakwata ku bwereere bwe, ne bw'atafuna wuzu aba ayina ki? Aba ayina wuzu. Bw'abanga yanaabye n'enniya nti olunaaba lwe nnaabye lugenda kukiikirira neki? Ne wuzu. Kisoboka? Kisoboka kitya? Kankikunyonyera ekisobokera. Oli abadde anaaba neyeekuuta, amala okwekuuta n'akakasa nti mmaze okukola ki? Okwekuuta. Jjukira ebyovu bituuse ku buliwa? Ku buli kiyungo. N'agamba katukitwalire ne ku shawa. Oli ne bw'aba kale akozesa kadomola, oli bwa amazzi bwe gaba gamuyiikako tegasobola okuggyako ebyovu byonna. Oba ekyangu, oli n'agamba oluyiwa lwe ŋŋenda okusooka okweyiira ŋŋenda kwekwata buli wamu, oluyiwa olwokubiri sigenda kukola ki? Kwekwatako. Ng'enniya ye mu kuyiwa okwokubiri kuno kubeere nga kwa wuzu ate kwakola ki? Kwa kunaaba. Bw'atwekwata ku bwereere bwe, wuzu aba akola ki? Aba agiina. Ekirala, oli ayina puulu ewaka n'agamba ŋŋenda kwebbika mu mazzi ga puulu omulundi gumu nveeyo. Oli bwe yabbika mu puulu n'amalamu eddakiika, amazzi mulowooza gaba tegamutuuse buli wamu? Gaba tegamutuuse? Omuntu oyo bw'avaayo bw'atyo omulundi gumu nga teyeekutte wamalako wuzu aba ayina ki? Naye nga mukadde waffe bw'agambye kitera okubeera ekizibu. Tegerekese. Naye katukitwale nti singa oli ayisizza amazzi wonna we gayina okuyita nga teyeekutte ku bwereere, wuzu ye aba akola ki? Aba agiina. Singa aba yanaabye n'enniya nti olunaaba lwange luno lwe lunaaba lw'okunaaba n'okunaaba kwaki? Kwa wuzu. Oli bw'aba akoze bw'atyo asobola okufuna okusaba okusoma edduwa yaki? Ya wuzu. Esoma etya? Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammada Rasulullah. Allahumma ja'alni min at-tawwabina wa ja'alni min al-mutatahhirina wa ja'alni fi ibadika as-salihin. Eyo edduwa bw'omala ogisoma oba okakasiza bulungi nti eby'etteeka bya wuzu n'ebya sunna byonna nkoze eki? Byonna mbikoze. Oli bw'atakola bino ebitaano nga biri ebisatu yabikoze, aba atukudde oba aba tatukudde? Bw'akola ebya farada, ebya sunna n'atabikola, aba akoze eki? Aba atukudde. Naye bw'akola ebya sunna ne bituukirira bulungi, ebya farada nga teyabikoze, aba takoze eki? Aba tatukudde. Tulwamba nange ebyo bye bintu ebitaano oba omusanvu ebya sunna mu kunaaba okwaki? Okwetteeka. Fasulu endala,
al-ightisalatu al-masnuna, okunaaba kwaki? Kwa sunna. Okwetteeka twakulaba era netugamba ebinaabisa omuntu biri ebintu bimeka? Biri ebintu bimeka? Ebyo byatteeka mukole ki? Mukunaaba. Ebinaabisa omuntu twagamba biri ebintu 6, 3 tubigatta n'abakyala, 3 byabakyala baki? Bokka. Mulimu okusisinkana kw'obwereere, okuvaamu kw'enkwaso, okufa ku saidi y'abakyala, omukyala okugenda mu nnaku ze, omukyala okuvaamu omusaayi gw'okuzaala, n'omukyala ng'amaliriza okukola ki? Okuzaala. Okwo kwe kunaaba kwaki? Kwetteeka. Okunaaba kwa sunna batugamba wal-ightisalatu al-masnuna 17 ghuslan. Okunaaba kwa sunna kuli okunaaba kwa miteeko 17. Kuli kwa miteeko emeka? 6. Okwa sunna kuli okunaaba kwa miteeko 17. Ogusooka ani agumanyi? Ghuslul jum'a, omuntu okunaaba ku lunaku lwaki? Lwejjuma. Yali muzimu ku sunna za nabbi waffe Muhammadi sallallahu alayhi wasallama okuba nti omuntu anaaba ku lunaku lwaki? Lwejjuma. Nabbi waffe Muhammadi sallallahu alayhi wasallama yatugamba idha jaa ahadukumul jum'a falyaghtasil, omu ku mmwe bw'abanga agenda okusaala ejjuma kirungi akole ki? Anaabe. Olunaaba lw'ejjuma lubeerawo ddi? Lubeerawo ddi? Olunaku kasita omala okusaala fajiri bw'otiba eppa, fajiri n'okola ki? N'ogimala. Awo oleeta enniya ti olunaaba lwengenda okunaaba lunaaba lwaki? Lwajjuma. Naye akadde akasinga obulungi kwe kunaaba nga ejjuma enaatera okukola ki? Okutuuka. N'ebiseera ebisinga ejjuma egenda okutuuka nga twafulumye dda tugenze kunoonya riziki. Tusaba Allah tugondeze amakubo gaffe ffenna ge tujjamu eriziki. Allahumma amin. Olunaaba olusooka tugambye olunaaba lwaki? Lw'olunaku lwaki? Lw'ejjuma. Omukyala ejjuma yateeka ku mukyala ati omukyala jji lwasobola okunaaba n'afuna empeera y'olunaaba lw'ejjuma ng'ate ejjuma si yateeka. Ku musajja yateeka yateeka bw'atagisaala afuna ki? Manyi buli kyatteeka oli bw'atakikola omusango gukola ki? Ate ebiseera ebisinga guba gukoze ki? Gumanyiddwa. Atasadde ejjuma afuna musango ki? Nabbi waffe Muhammadi sallallahu alayhi wasallama mu bimu ku bigambo byatugamba omuntu atasaala jjuma ng'agitwala ng'ekyomuzannyo omutima gwe Allah ajja agugjamu obukkiriza. Era omuntu bw'omulaba nga n'ejjuma teyeefiirayo, omutima gw'omuntu oyo guguba mpola 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 ne gutuukira ddala nga gwo gwennyini gufuusekko. Ng'ebya Katonda tokola ki? Tobimunyumiza. Tegerekese. Tulabye okunaaba okusooka kunaaba kwaki? Kw'ejjuma. Omukyala atakakatibwako jjuma naye bw'anaaba
nenniya nti leero okunaaba kwange yadde ejjuma tenkakatako naabye olw'okuba lwaki lwa jjuma era empeera zakola ki azifuna. Okunaaba okwokubiri ghuslu yawmul eid, okunaaba kw'olunaku lwaki lwa yidi. Kya sunna nalwo okukola ki okunaaba. Yidi enkulu oba yidi enki ento, yidi ya ramadaani oba yidi yaki y'ebisolo, kya sunna omuntu okola ki okunaaba. Omuntu ddi era lwanaaba olunaaba lwa yidi. Yidi bamaze olangirira nti enkya tugenda kukola ki kusaala yidi budde ki, era lwefaananiriza ku lunaaba lwaki lw'ejjuma. Olunaaba olwokubiri wal istisqa. Istisqa kyeki? Eswala ya istisqa, eswala gye tusaala nga tusaba Allah oluvannyuma lw'ekyeya ng'enkuba tetonnya, ne tusaala eswala nga tusaba Allah atuwe kuki ku nkuba. Kasita owulira nti balangiridde nti tugenda kusaala salatul istisqa, eswala y'okusaba kw'okutonnya kwaki kw'enkuba, nakyo kya sunna okukola ki okunaaba. Okunaaba okwokubiri wal khusuufi wal kusuufi. Ebigambo bibiri abamanyi bamanyi obyawula, abalala bamanyi okukola ki obigatta. Okusisinkana kw'enjuba nga yeesisinkanye n'omuki n'omwezi n'omusana. Enjuba yeesisinkana kamaru kyeki ate shamsu munyambe kubimanyi nange okuntabula. Kamaru kyeki ate shamsu yenjuba. Okusisinkana kw'omwezi neki n'enjuba. Omusana tegusobola kwesisinkana. Temuli mubasayansa wano, fe tuli mu qala taala. Olwo abasayansa wano abamanyi obwengula, omwezi tegusobola kusisinkana na musana. Allahu a'lam. Okusisinkana kw'enjuba neki n'omwezi. Edda abantu bagambanga ku mulembe gwa nabbi waffe Muhammadi sallallahu alaihi wasallama n'ebiseera ebyasookawo ng'obusiraamu tebunnakola ki, nabbi tebannabumuwa, ng'oba obusiraamu tebunnajja, nga ebyo ebibiri buli lwe byesisinkana bagamba waliwo omunene akoze eki afudde. Era abamu ne bakolerako ne shiriki waabwe gwe bakola ki gwe bakolerawo. Ne ku mulembe gwa nabbi bwe basisinkana bagamba mutabani wa nabbi olw'okuba akoze eki afudde. Naye ezo zibeera nteekateeka zaani za Katonda. Ate ennaku zino kyayitiridde kuba ebiseera ebisinga bimanyi okubeerawo. Eyasembyeyo okubeerawo yabadde wa? Yabadde Canada. Waliwo akatundu ndowooza mwezi guwedde, mwezi guwedde byazzeemu ne bikola ki ne bisisinkana. We bisisinkana obudde bukola ki buziba, kuba ekimu ku ebyo kyekituwa ki ekitangaala ku nsi. Kati buli lwe bakiziba mu mbeera emu oba endala walina okujja ki enzikiza. Kitulaga ki? Kitulaga buli embeera yonna ennene eba etuuseewo ekisookerwako kukola ki kusaala. Nabbi waffe Muhammadi sallallahu alaihi wasallama embeera nga yonna ennene yagambanga Bilaali, ya Bilaal arihna, embeera eno ezze koowoola abantu tukole ki tusaale. Naawe buli lwofunanga embeera nga nzito kakumukeeka osaale sunna, Allah okole ki omutegeeze. Okunaaba okwokumeka
kumu emu biri satu ennya okwokutaano walghuslu min ghusli almayit okunaaba okusooka tugambye kwa juma okwa yidi okwenkuba n'okwaki n'okwomusana mulowooza waliwo kyawo okunaaba okwo kwonna okukulembedde nabbi waffe muhammadi sallallahu alaihi wasallama atukubiriza okunaaba olw'okubanga wabeerawo okukuŋŋaana oba mukirabye waliwo ejjuma gye tusalanga abantu batono wano ejjuma omuzikiti gukole ki gujjula yiddi omuzikiti gujjula ne tusalirako wa ne wabweru ne ku suufi n'ey'omusana yabagirangirira abantu bajja ne bakole ki nabbi n'atulaga tikya sunna okuba nti tunaaba mu bintu ng'ebyo olw'okuba ogenda kusisinkana banno osisinkane banno baleme kufunamu mbeera eyinza kukola ki okubakosa ojje ng'oli muki ng'oli muyonjo tegerekese bannange okunaaba okwokutaano walghuslu min ghusli lmayit omuntu kya sunna okunaaba nga weetabye mu kunaaza omuki omufu bwe weetaba mu kunaaza omufu kya sunna okuba nti okola ki onaaba waliwo n'abamanyi abatugamba nti kyaki kyatteeka kigambo ekyo twali tukiwuliddeko tibwe kasitaka kutanda nozinaaza omuki omufu olina okukola ki okunaaba kya sunna okunaaba eri oyo eyeetabye mu kunaaza omuki ate kya sunna okufuna ewuzu eri oyo agenda okusitula omuki mulowooza lwaki tunaaba oba kya sunna okunaaba ng'omuntu onaaziza omuki kubanga tusaba allah ya rabbi atukolere enkomerero ennungi ya rabbi bw'aba tutuusizzaako okufa ng'emibiri gyaffe giri mu mbeera ey'ekitiibwa ate allah atukingiriza endwadde eziyinza otutamya abantu sinaki nti abantu okukola ki otutamwa omuntu ayinza okufa tusaba allah embeera eyo eyinza okutunakuwaza allah ffenna agituteeke wala omuntu ayinza okunaaba ng'avaamu obukyafu sinaki nti n'obukyafu bwavaamu nga n'olusu lwe lukola si luki si lulungi abalala ayinza okuba nga avaamu omusaayi abantu batera okugamba nti omuntu bw'afa omusaayi gwesiba kitera okubeerawo naye abantu abatera okufa ng'afudde kabenje oba ng'abaddemu ekyuma ne bakimugjamu ebiseera ebisinga asigala atonnya kati allah bw'atakusaasira abakunaaza ne batakufaako oyinza n'okugenda n'essanda nga zirimu omusaayi era bannange bwe tubanga tulama abantu abakolanga kufa kwaffe tubeerenga beegendereza osembezanga omuntu gw'omanyi ti bwe naaba nfudde agenda kunkolako nga kennyini bwe yandiyagadde yeekoleko singa aba akoze eki oli yatunyumirizza ayina we yagenda nga bamaze okunaaza omuntu bwe baba bamunaaza waliwo essanda gye bamubikka ne bakola ki ne bamunaaza ne bamugattako essanda endala eno ne bagisika gye bamunaalizzaako ne bamuteekako essanda endala ne bakola ki ne bamukaza oluvannyuma bw'aba musajja ne bamuteeka mu ssanda z'emmeka essatu kati oli bambi eyamunaaza eyamukaza byonna bakola ki babizinga naye omuntu oyo mulowooza aba tukudde
kitegeeza no gye bakozesezza okunaaza obukyafu eba nkyafu ne bagikulekako, kitegeeza ogenze n'obuki. Bayinza okuba bakikola tebamanyi oba butafaayo, oba nga waliwo neyefuula omugezi n'agamba tekirina buzibu. So bannanga bwe tubanga tulama abatukolangako tulamenga bulungi. Olunaaba omuntu lwanaaba ng'amaze okukola ki? Okwetaba mu kunaaza omufu. Nabbi waffe Muhammadi sallallahu alayhi wasallam atugamba man ghassala almayita falyaghtasil, oyo yenna aba anaazizza omufu kirungi akole ki? Anaabe. N'agamba waman hamalahu falyatawadda, ate oyo agenda okusitula omufu kirungi yabeere neki? Neewuzo. Ekyomukaaga walkafir idha aslama, atali musiraamu bw'ayingira mu busiraamu kyasunna okukola ki? Okunaaba. Abali naffe luli twali twakiteeka mu byaki? Ebyetteeka. Olwakiri kye twagamba nti omuntu asobola okubeera ng'ayina embeera ze ezakulembera nga zimwetaagisa okukola ki? Okunaaba. Naye wano sheekha atugambye kya sunna. Ekya farada kyekiriwa? Singa omuntu abadde yakabeera ne mukyala we n'agamba nkoze eki? Siramuse. Mu mbeera eyo aba alina okukola ki? Okunaaba. Tegerekese. Nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallama sahaba yajja gyali ng'asiramuse, nabbi n'amugamba n'amulagira an yaghtasila bima'in wa sidrin. Nabbi n'amulagira yenaaze anaabe n'amazzi amayonjo wa sidrin. Sidiri tugimanyi? Nsigo za kawoowo, oba bitera okubeera ebikoola by'omuti nga biriko akaki? Akawoowo. Wali ku mufu kya sunna omufu bwe tuba tumunaaza amazzi ge tugenda omumusembezaako mumuteeka ku mubiri gabeeremu akaki? Akawoowo. Tuleme kunakuwaza, kuba kati ffe abasiraamu ebiseera ebisinga tebatuteekamu ddagala erikola ki? Litukuuma. Ate omuntu buli lwalwawo omubiri gusobola okukyuka olusu. Kati okuuma ekitiibwa ky'omuntu balina omunaaza n'amazzi nga galimu akaki? Akawoowo. Singa aba aliko olusu olubi, akawoowo kano kakole ki? Kakagyewo. Tegerekese. Ne batugamba walmajnuunu walmughma alayhi idha afaaqa, omuntu bw'avaako oba omuntu n'agwa eddalu, ebyo ebibiri kasita bituuka ku muntu, omuntu alina okukola ki? Okunaaba. Okunaabanga kwaki? Kwa sunna. Omuntu singa agwa eddalu n'akola ebimukakasaako okunaaba, anaaba oba tanaaba? La qaddara Allah takitugerera n'abantu baffe. Oli n'agwa eddalu nga mulalu, olumala okugwa eddalu n'avaamu enkwaso masalan, oba nekimwetikka n'abako omuntu gwakolako ebintu by'ensonyi, omuntu oyo anaaba? Tavunaanibwa? Akola atya? Omuntu oyo anaaba? Omuntu oyo anaaba. Byakoledde mbulalu bwe, obanga Allah ajjeewo obwongo
nga bimukakasaako okunaaba bw'atereera akola ki? Anaaba. Tegerekese. Walmajnun walmughma alayhi idha afaaqa, omulalu n'omuntu avuddeko ne yeebaka tulo tungi n'avaako, kiba kya sunna singa aba akomyewo n'akola ki? N'anaaba. Asembayo baziine. Walghuslu inda al-ihrami. Saba Allah fenna tutwale Makka ne Madina, abali bagenzeyo Allah bazzeeyo, abagala okuddayo buli mwaka Allah nammwe akibawe. Omuntu bw'amala okwambala ng'agenda kwambala hiran, ayingire mu mikolo gyaki? Gya hijja oba egya umra, kya sunna nga tannayambala ihrami okubanga akola ki? Ng'anaaba. Bw'amala okugyambala n'agamba bangambye okunaaba kwaki? Sunna badde nina okukola ki? Okunaaba nga amaze okukola ki? Akola ati anaaba oba agamba kiyise? Anaaba nga amaze okuleeta enniya. Anti awo tannayambala hiramu, amaze okwambala, aleese n'enniya ngenda mukola ki? Akola ki? Ajjamu n'agenda n'anaaba oba agenda mu maaso? Agenda mu maaso, kuba kuno kunaaba kwaki? Kwa sunna. Njagala nnyo twawule ebya sunna ku byaki? Tulabye okunaaba kwaffe okwa sunna okw'omunaana, alghuslu inda al-ihrami, omuntu okunaaba ng'agenda kwambala engoye za ihrami, ayingire mu mirimu gyaki? Gy'emizizo. Okw'omwenda, alghuslu lidukhuli Makka, omuntu okunaaba ng'agenda okuyingira ekibuga Makka. K'oyo agenda okukola emirimu oba atagenda kukola ki? Kola emirimu gyaki? Gya hijja oba gya umra. Kasita omanya kirungi bw'ogenda e Saudi Arabia oyina woolaba ekipande ekinene n'omanya nti kati wano nyingidde ki? Nyingidde Makka. Singa oba oyagala okufuna sunna eno ne bagamba nti tugenda kuyingira Makka, nga wooli obayinako obusobozi, ng'oyagala kufuna sunna eno, obasaba n'obagamba bannange kannaabe fune sunna yaki? Y'okuyingira Makka nga nkoze eki? Nga ntukudde. Okunaaba okw'ekkumi, alghuslu liwuquufi Arafa, omuntu okunaaba ng'agenda mu lusenyu ki? Arafa. N'omanya nti Arafa ebeerawo ddi? Arafa ebeerawo ku Arafa omwezi gwa Dhul Hajji. Luba lunaku lwa kumeka? Luba lunaku lwaki? Lwa mwenda. Olunaku lw'omwenda luba lunaku lwaki? Lwa Arafa mu mwezi ogw'ekkumi n'emmeka? Tuli mwezi gwa kumeka? Tuli mwezi gwa kumeka? Gwa kkumi. Omwezi gw'ekkumi n'ebiri Dhul Hajji. Allah bw'atusaasira, tusabira Allah atusaasire, atusinkanye olunaku lwaki? Lwa Arafa. Olw'ebyo ebirungi Nabbi waffe Muhammadi sallallahu alayhi wa sallama
byatugamba ebiri kwolwo olunaku. Agenda okuyimirira mu lusenyu Arafa, kya sunna nga tannagendayo asooke kukola ki? Kunaaba. Olw'ekumi al-ghuslu limabiiti bimuzdalifa, olusula abali mu hijja lwe basula ewa Muzdalifa, nakyo kya sunna okukola ki? Okunaaba. Olw'ekumi al-ghuslu liwuquufi bilmash'ari al-haram, omuntu kya mpisa kya sunna okukola emirimu gya hijja oli wali mu tawaafu nga tonnagendawo okakase nti ndi muki? Ndi mutukuvu. Oli bw'akola ebitawuzuye akola atya? Oli abadde yeetooloola emirundi emeka? 7. Mungu n'agera wuzu n'ekola ki? Neefa. Oba embeera n'emutuukako nga yakusooka kola ki? Kunaaba. Akola atya? Biba bifudde addamu buto, akola atya? Bwaddayo n'afuna wuzu, bwaddayo n'anaaba, addamu buto oba atandikira we yakomye? Lwaki? Allah bwakyagala. Allahu akbar. Akola atya bannange? Waliwo ayina ansi endala? Lwaki atoolya esswala bw'aba mu sswala, esswala neefa n'akola ebitta esswala, bwaddayo okutereeza esswala addamu buto? Wajibu. Anti n'okwetooloola kwa wajibu. Lwaki ate wano atandikira makkati? Atandikira we yakomye, abadde yakeetooloola emirundi gye ebiri. Sheekh atugambye atandikira ku 3. Bw'aba wajibu addayo. Yuridu Allahu bikum al-yusra wala yuridu bikum al-usra. Esswala eyawukana neki? Yesswala ki? Nyangu. Ne hijja bw'oba obadde wakavugako emirundi gy'emeka? 2. Wakati awo n'ogamba ngenza bugenzi kufuna wuzu, kudda kukola ki? Akaseera akayisaawo nga si kaki? Sigenda nakomye ku 2 ngenda kwongerezaako enkya. Awo biba bifuuse birala. Lindako Sheikh, lindako. Biba bifuuse biki? Birala. N'ogamba nti nakomye leero ka nvuzeeyo emeka? 2. N'ogamba enkya wenja okukola ki? Wuzu yange efudde, nina okukola ki? Okunaaba. Walina okuba nga akaseera akali awo si kaki? Kuba ibaada esigala ki? Ibaada. Kiringa ng'omuntu abadde asaala ne weerabira empagi muki? Mu swala. Oba ofuluma awo ne bakujjukiza, oba nojjukira ti nina empagi gye saakoze eki? Gye saakoze muki? Mu swala. Bw'okomawo esswala tosaala nnamba, osaala eraaka eyo empagi n'okola ki? N'ogijjuza. Nekyawukana ne ku muntu atuuse ewaka n'alaba TV n'alaba amawulire, Mungu n'amuwa okujjukira tolina empagi gy'otaakoze eki? Ekyo kikola ki? Kyawukanamu. Gwajjukiriddeyo nga wayiseewo akabanga kawanvu, esswala okola ki? Osaala mpya. Kyekimu ne kuki? Ne ku lwetooloola omuntu lwayinza okwetooloola nga lwaki? Lwa tteeka. Ekye-13 al-ghuslu liramyi al-jamarat. Omuntu kya sunna
okunaaba ng'ogenda kasuka amayinja gaki amayinja gacha wejje tukasukira amayinja ag'ekiwaji nga tuli mu mikolo gyaki gya hijja okuddirira okusembayo attawaafu nga tuliwa tuli mu tawaafu nakyo kya sunna okuba nti omuntu ogenda olina okunaaba kwa sunna okole ki okole tawaafu yo okusembayo alghuslu lidukhuli makka lidukhuli almadina almunawwara okunaaba omuntu kwonaaba ng'ogenda okuyingira ekibuga kya mukama waffe nabi muhammadi sallallahu alayhi wasallama okunaaba kuno okwa sunna tugambye kuli okunaaba kwa bintu bimeka biri ebintu 17 ebintu ebyo oli bw'aba anaaba ng'okunaaba kw'etteeka oba anaaba ng'okunaaba kwa sunna twalabye mu kunaaba kw'etteeka mulimu akalombolombo ak'okumeka ak'okubiri akagamba izaalatu najasa okugjawo obuki obukyafu oli ayinza okuba abadde yakamala okukola ki okufuna ewuzu n'agamba ngenda kukola ki ku tawaafu n'agamba baŋŋamba kya sunna okukola ki okunaaba n'agenda n'akola ki kakasa omuntu oyo aba talina bukyafu bw'oyakoze ki bwe yafunye anaaba atya anaaba olunaaba nga lwa sunna nga lulina obulombolombo bumeka bubiri akasooka enniya omuntu okuleeta enniya ti enniya yange naaba kunaaba kwagenda kwetoolola ki kaaba ekyokubiri ta'mimu lbadani bilmaa'i okuba nti otwala obuvunanyizibwa okuba nti omubiri gwo gwonna gofuna amaki amazzi oli omubiri gwe gutafuna gwonna mazzi sunna eba etuuse oba tituuse eba tetuuse lwaki nga tokunaaba kwa sunna sunna agifuna ebintu njagala sunna ne wajibu tetunabyawo wano lwaki afuna empeera okutuuka kw'amazzi ku buli kiyungo ku mubiri kyaki kyatteeka kwoyo afunye ebikakasa okukola ki okunaaba naye bw'aba tafunye ebikakasa kunaaba ne bw'anaaba okunaaba okukola ki okumala obumazi omubiri gwonna naye gutafuna maki mazzi ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته